mutima gwange munda gukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka mukwano gwange omulungi osiibye otya we bali kubeera nga waddeyo akaddeko kanako omwendo nogamba kolabe program okwanjula nembaga wano ku Delta TV tukola osiibye otya mukwano oli bulungi kakati nno akuweereza program eno wampita Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa era nga muna enyongera okugamba nti program eno ebeerawo buli lwa Sunday saa zibeera 11 mpaka emu ne tutuusako abagole okwanjula wamu n'embaga era nga gamba nti bakozeeko eviri ne make-up n'okunyambaza ekiteeteeyi be bannaffe aba Sharita's Bridal World era nga basangibwa leeri ku Nkrumah Road Wakoma ekizibe bakiyita Sal Complex tutegeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu tulina buli kimu ekyebyemikolo ojje waffe omukolo ne guggwa mu ssaawa egyo emu ate nga gamba nti ne School of Beauty tulina day ne boarding era nga tugamba leeta omwana wo ajja asome eby'enviiri tutandikira ku mitwalo 15 by the way naye nga jangu bwe tugamba nti tutandikira tekitegeeza nti nno zeezo wabula osobola okulondako ng'oyagala ekyo eky'ekkumi naye ebigenda byeyongerako okusinziira ku ggwe ky'oyagala okusoma toyonoonekera waka jangu osome eby'enviiri ku Sharita School of Beauty n'okugambulayo tulina emikolo gyaffe ebiri tulina okwanjula wamu n'embaga nga tugenda kusookera ku mbaga ng'era tugenda kulaba omukyala banange mulungi anyirira yanyumye musanyufu era nga ye none other than Robina Kashumba nga oluvannyuma lw'okukola okuhinjira okulungi ennyo tujja kulaganako ate bakoze embaga ennungi ng'agenda n'omwami we Ronald Bukenya yagenze n'omwana wa Ngabi ne bagenda bambi basookeddekawo mu hotel oluvannyuma ne bagenda ebunnamwaya ku Glorious Church ebunnamwaya ne babagatta oluvannyuma ne bagenda ne bekuba ebifaananyi emunyonyo gye beeragidde omukwano olwayise mu Kampala nga bevuga mu Benz ne bajja waneeno ku Teachers Hall Emengo kye bagikoze babadde n'abagenyi abalungi decoration ebadde munungi keke ebadde nungi naye bagabudde emmere wooma Juliva events yakibaddemu era nga buli kimu kyatambudde bulungi lwaki mbikunyumiza nga tosobola okubiraba leka mbikulage tova ku Delta TV tukoleterera kubeera nga otulaba ku repeat yaffe ebeerawo buli Monday saa 10 mpaka emu ne ku YouTube Sharita Show nkwagala nnyo katunyumira omukolo congratulations Robina and Ronald Oyitangako waneno nekulabako nze nekulabako kale oba obulabo bwo ne bubulekayo kale wesulanga sirabyeko kamwenyuko ebindeetera amaziga nyumira okuwulira eddoboozi lyo sangule ku maziga mpulira cool me down.
eyamala kumugyamu olubiyinzi namusisimula namugamba ntono olubiyinzi olutuddeku ate muntu bwe yamulaba n'agamba olanayitibwanga mukyala kubanga atudde munze kakano okoze okuba otaata nti kabona yakwasa omukyala nomukwasa baawe taata omukwasiza era ndi musanyufu mu maaso g'ekibiina kino era tweyanziza tukussamu ekitiibwa webale nnyo webale ddala ogyeko ebyo byenjogeddeko ate era wansi muno waliwo ensonga 3 zengenda kubagamba lwaki okufumbiriganwa kwalagirwa. Ensonga esooka nti olubereberye kwalagirwa bombi babeere wamu basanyusiganenga. Nakussamu ekitiibwa n'omubiri gwange kuba ebintu byange byonna ebirongoosi n'okwagala kwange kwonna linnya ya kitabu y'omwana Erumye oba baagala oba tebaagala erumye. Nze Kashula Rubina okufumbirwa gwe Mukinya Ronald n'empeta eno okussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange byonna eby'oku nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutukuvu. Engala abazinga nga bazikira akalolo kisayisaiti awo tuli okusayininga certificates zaabwe tusindike kope omu gavumenti nguwiice lukwije takawiri okushwereza ku Kenya hamwe na Robina obuzakuba byo mu gavumenti abapalasi mu balunganivu cyangwa cyamani kikubiri mu ngaruka neza. Kitafu mulungi kweyanziza olw'ennyumba eno eya Robina awamu ne Ronald. Eno ye saavisi yaabwe esoose mu nnyumba yo ayikitaabwe ekebagulira enzigi ezibadde zikyali nzigale batambula amawanga ebyalo n'ebibuga ebizinga n'ezisemazinga nga bakuweereza. Tewaliwo oluki olubaggalirwa kubanga eno gye bagiyita saavisi nga nzigi ate bakiguliremu gwe naye atugamba nti oli kkubo oli mazima era oli bulamu. Tulangiridde omukisa lwabawedda otandise okulabisibwa awamu nabo n'anaabasemberera amanye nga tebaweebwa buweebwa mukisa wabula yabaafuuka omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Chitangala
Ojo wenzikiza mu maaso nondaga ebyewala Yegwe ensulo y'ebimpomera Afuula amaziga essanyu Yegwe munyenye yewala Yegwe akayimba kampomera Nga ne bwe nkawulira emirundi Tukayinza kuntama Era yegwe kisumuluza ekyansumulula Ensulo z'omukwano ne ziyiika Kyennali sisuubira You mean a lot to me Yacha bigereke So now I tetuli nsobi It's so plain to see It's so plain to see I wanna feel with you, with you, with you Kabere nawe I wanna feel with you, with you, with you Magale nawe I wanna feel with you, with you, with you Leka ngume nawe I wanna feel with you, with you, with you Kansote nawe Zena sura bitansala Echamaguziza bomusinga Oli mali nyabula Yegwe lugendo lw'eneyama Katambule nawe mpola mpola Kasita teri yakuntuma Yegwe omuzungu muzikiza Nga ne bwe banziba amaso Toyinza kumbula Era yegwe omumuna gumulisiza Gwe kitangala ky'omukwano Yegwe gwe nalayira You take my breath away Oli ntunusi Munda mu mutima gw'obula omusaayi gwesiba Omusaayi gwesiba
Ochalaba okwanjula n'embaga